Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero njagadde njogereko nammwe abakyala abaana abawala nga olina omwami wo tobeera naye yagenda ku kyeyo alina gy'akolera ng'amalayo ebbanga ddene ng'asobola okumalayo omwaka mulamba emyaka 2 myaka 4 nga gwe yakuleka e Uganda wano. Mukimanyi bulungi mulimu abakyala abasinga n'ofunayo omuntu webbali. Kyenkusaba kyenjagadde okubuulira buli lw'okimanya nti omusajja wange akomawo bbanga bwe riti mwezi bwe guti kikulu nnyo weeteeketeeke. Ekintu ekyo nakibagambako kiba kikulu nnyo weeteeketeeke. Okugeza tuli mu Desemba bw'okimanya nti naye omwami wange agenda kudda mu mwezi gw'okusatu omwaka ogujja 2023 bw'okimanya bw'otyo kikulu nnyo omanye nti kaneeweeyo emyezi 2 nga sigenda wa musajja oli, emyezi 2 oba emyezi 3 bwe kyetaaga tozze wa musajja oli kwebakako omulala. Omwami wo n'agenda okudda akusange ng'omubiri gwo gumanyidde nga kugenda kubeera nga gumulowooza naawe kennyini kiri kikuggwemu ekyokubeera nga weeraliikirira okugamba nti oba nammanya timbadde nkola obwenzi oba nantegeera. Kikulu nnyo weewe obudde weeteeketeeke. Ekyo nkibabuulira abakyala mufuna nnyo okusoomoozebwa mu nsonga eyo. Omwami we agenda okudda ekyamazima nga wulya tokyamwagala nga kwegamba tomuwulira naye nnyini n'akubuuza nti kiki tumaze ebbanga ddene nga tetweraba, kwegamba n'akulabanga ababadde muli mwenna akadde konna n'alaba nga tolina mukwano eri gy'ali mutuuka mu buliri ng'ekyamazima ebintu byonna tabitegeera ng'oli mukalu tolina mazzi. Kale kwegamba kyembasaba kikulu nnyo mweteeketeeke. Bw'oba olina omusajja ebbali omusajja oyo mwesonyiwe okumala emyezi 3 toddamu kwogera naye mugambe ekiriwo akitegeere. Bw'oba tewamugamba mwesonyiwe emyezi egyo 3 nga toyogera naye tunuulira ono omwami wo agenda okudda kikuyambe okumuteeka mu birowoozo byo obeere ng'omulowooza. N'ekirala buli oweewa obudde kiyamba okubeera nga obukyala bwo bufunda wadde tonaabyeyo ddagala wadde totaddeeyo ddagala obeera ojja kufunda olw'obudde bw'obeera weewadde nga buwerako nga tebakwebakako. Mukitegeera? N'olwekyo njagadde mbeere ng'ekintu kino nkibabuulira abakyala soose nammwe abaami nja kuba mbabuulira naye soose nammwe abakyala. Bw'oba olina omusajja ebweru omusajja oyo ng'akola wala ng'amala emyaka 2 mwaka mulamba tadda nga yakuleka mu Uganda muno mu bbanga eryo lyatabaddeewo n'ofunayo omusajja omulala n'abeera ng'abadde akwebakako bw'omanya nti omwami wo abulayo emyezi 3 akomewo kikulu nnyo omusajja oyo mwesonyiwe abadde akwebakako mwesonyiwe okumala emyezi 3 ng'omwami wo tannajja obeere nga weeteekateeka bulungi. Kati bw'obeera osobodde osobola okubeera ng'onoonya ku bintuntu ebyangu n'oweekolako saaviisi nga bwe mukimanyi banga liba ddene omusajja tadda nga mukulaba kati akomyewo kiba kikulu asange ebintu nga birungi. Kati kikulu nnyo mu mwezi ogwo gusembayo beera nga weefaako kuba ekyamazima omuntu w'obeera omumanyi omwezi guno ajja kudda wiiki bweti jajja okuddiramu obeera omumanyi bulungi naddala nga muludde nga mwagalana ng'agenda bw'akomawo naddala oyo eyakuwasa taata w'abaana eyakuwasa n'akuleka e Uganda ng'olina okukolera ebintu ebyo osobole okumusanyula asobole okubeera ng'ettooke alikulekera ddala bulungi nnyo kuba ekyamazima omusajja oyo buli w'omusanyula naye afuna omutima ogugamba anti mukyala wange ono kamukolere kino kamugulire emmotoka nga nzirayo kamulekere akasente kankole kino. Ebiseera ebisinga buli lw'osanyula omusajja oyo n'akusanga nga tolina buzibu bwonna kiba kimusanyula nnyo. Ekyo nkibabuulira. Bw'oba osobodde okwekolako saaviisi weekoleko saaviisi naddala mu mwezi ogwo ogusembayo beera nga weefaako saaviisi oyo ku nsonga bw'oba nga walina abalongo fuba okulaba ng'obateekako agenda okudda abasangeko ettama beera ng'olyongerako ebyenjawulo n'okwerongoosa okubeera omuyonjo. Kale kwegamba okwefaako
kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.